بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amatenda amalungi ga Allah yekka omusaasizi ow'ebitonde byonna asaasira abamukkiriza n'atabamukkiriza alibeera n'olusaasira olweyawulidde eri abo bokka abamukkiriza yasaana Allah okubeera nga tumusinza mu bw'omu bwe kubanga ekyatutonza ku nsi kuno si kirala wabula kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah ategeeza teyatonda majinni era teyatonda bantu okujjako okubeera nga Allah asinzibwa. Ekigambo ky'essala tukitwale nga kikulu mu bulamu bwaffe era abasiraamu bakubiriza essala tugiwe nnyo value. Tobeerangako omukolo gwonna gw'otegese ne gubulwako entegeka ez'essala. Totambulanga olugendo lwonna nga pulogulaamu y'essala ebulamu era togeza n'owangaalira mu maka nga temuliimu ssala, kubanga oluvannyuma lwa shahada okukakasa nti Allah yasinzibwa mu butuufu mubiriwo, empagi eddako enkulu mpagi ya ssala. Era Allah bwe yali ayagala ogiraalika ku nnabbi we yamulinnyisa bukkolokolo paka mu ggulu olw'obukulu bw'essala. Bangi tuwangaalira mu bulamu buno obw'ensi ne tujja mu kibuga okukola nga pulogulaamu y'essala teriimu. Oli n'abeera mu woofiisi nga temuli pulogulaamu ya ssala. Essala yerina okukulembera pulogulaamu zo zonna ez'olunaku. Nva wano ŋŋenda Mbalala ŋŋenda kusaalira wa? Nva wano ŋŋenda Gindi n'asaalira wa? Ŋŋenda ku mulimu ŋŋenda kusaala ntya? Ng'era bwe kitakkirizibwa kuwasa na kuwoowa mukyala oba kufumbirwa musajja nga tasaala, kubanga abeera bweru wa Busiraamu. Al ahdu alladhi bainana wa bainahum taruku ssala. Enjawulo eri wakati waffe ne bali abatakkiriza abataategeera Allah kumwawula, taruku ssala, kuleka ssala. Naye mulimu abasiraamu nga basigaza mannya mu ddiini eno. Mulimu abasiraamu ng'essala tebagiva luwinga. Oli n'abeera n'omukolo olunaku lulamba nga tewali ssala. Alina mu imaani yadde ebbali n'asaala. Tokkirizanga obulamu bwo, fubanga nnyo bwe kisoboka pulogulaamu zo zonna essala. Olaba Allah teyagijja ku mulwadde. Teriiyo mulwadde asonyiyibwa ssala. Era nkubiriza abantu abajjanjaba abalwadde okubajjukizanga essala. Ne bw'oba omulaba ali mu mbeera mbi, atirisiti agatte essala ezo, agatte dhuhuri ne asiri nga tazisazeeko, kubanga ayinza okuba olw'eggulu ajja kubeera mu mbeera nga atabuse oba bagenda mumulongoosa. Agatte magaribi ne isha nga tabisazeeko, kubanga eyo udhuru agirina. Hatta n'abali mu lutalo Allah teyabajjaako ssala. Bemulengera abo abali e Ukraine, emmundu ze muwulira ezisekera mu Palestine ku baganda baffe abasiraamu, essala tebavaako. Ati neewunya ggwe ali e Kampala asiiba ku bodaboda ne weetala Makindye yonna, ne weetala Katwe yonna,
wuuyo lumu street naye nga temuli swala. Nkwewuunya era neewuunya lwaki tewamanya bukulu bwa swala. Muntu n'abeera mu supermarket, muntu abeera ku kawunta awo tavaawo, agamba bwavaawo abaana bajja mubba, swala ne zimuyitako. Oli n'akola obwattandibooyo asika kijji naye nga temuli swala. Bannange ate abantu b'omulembe guno twaliyagadde nnyo. Allah yatusembereza obwangu. Bw'ogenda mu paaka abasiiba omwo nga baleekaana, we balinaanye paaka waliwo omuzikiti. Bwe kuba kulinnya bbaasi zirina stations kwe ziwummulira osobola okusaalirawo. Kati neewuunya ggwe awangaala n'omukyala ng'esswala togitwala ng'ekikulu. Ebutuuka ku swala eya subuhi omukyala n'omubikkako bubisi, pewo nnyingi bebi, ogira weebaka, you continue with your sleep. Olabye miskini, mujja kubeera mu jahannama nga muli omwo naye nga babavunaana kukola ki? Butasaala. Ensonga gye njagadde okutandika nayo ekyatuleeta mu nsi muno si kirala, si kulya. Okulya kujja buluvannyuma, naye ekyatuleeta mu nsi muno kusinza ani? Kusinza Allah. Musomo gwaffe gwe tuliko amateeka agafuga ebyobusika, ku mutwe omunene ogugamba nti obwetaavu bw'omuntu eri shariya n'ey'obusiraamu, naye nga tuli ku kitundu ekigamba asbabul munazaat hawla almirath, ensonga ezikaayanya abantu ku byobusika. Twayogera omulundi ogwayita attama waljasha, abantu okululunkanira emmaali, abantu okufuna obuwoomerevu ku mmaali ey'omufu, ne beerabira nti naye yagikola yagireka, naye oli abeera ne ttama, okululunkana ebyobusika bya munne byalese ne bimukyusa. Ensonga endala olwaliro kwenjagala tutandikire, taksimu tarika fi haali lhayaati, kwe kugaba ebyobusika ng'omuntu akyali mulamu. Abantu abasinga obungi bagenda ne baagala batemeeteme ebyobusika byabwe nga bakyali balamu, naye ate ne beerabira nti mu kubigaba tebagenda kubeera benkanya nga Allah bwe yakola. Ono omwana amwagala nnyo, ono omwana wa mukyala we gwayagala ennyo, ono amulinamu obusaasizi amulumirirwa. Kati ne kubeera nga okugaba ku kwogenda okugaba nga okyali mulamu tekuyimiridde ku bwenkanya. Nkwegayirira nga bwe kisoboka yenna alina ezzadde lyagenda okuleka, alina abasika, ebyobusika okubireka bigabibwe ng'omaze kufa. Naye buli w'obigaba nga okyali mulamu ogenda kuleeta enkaayana. Mulimu abajja obbimalawo ng'okyali mulamu bakayanire ebyabannaabwe, mulimu bojja okuwa balabe ng'obasedde. So shariya bw'ebeegaba egabira ku mateeka ga Allah ge yateekawo. lidhakari mithlu haddi lunthayain yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu haddi lunthayaini. Ekyo Allah kyatulaamira, alaamira abaana ab'obulenzi bafune emigabo gy'abawala emirundi ebiri. Naye muzimu ku nsonga ezikaayanya abantu hawla almirath, taksimu tarika fi haali lhayaati, kwe kweyimba mu kugaba ebyobusika ng'omuntu akyali mulamu. Abantu babikaayanira nnyo, ne balaba bannaabwe nga bwe baweereddwa babawadde ekisinga ku kyabannaabwe. Ddala ffe tuli bantu, naddala abazadde, wabeerawo eryana ly'olumirirwa ng'olisaasira, n'oyagala oliwo ekisava. Oluusi abaana abamu tubanyiigira mu bulamu, kati ojja ggaba oleme kukozesa buki?
oleme kukozesa bwenkanya. Era ekyo ekiba kikoleddwa nga tonnaba kufa n'okitemeratemera abaana bo tekitwalirwa mu mbeera ya kusikira, wabula bitariikati lhiba, oba ogabye buki bugabi nga bwogaba ekirabo. Kati ate omuntu yenna agaba ekirabo eri omwana alina kubeera nga bonna abawadde kiki kyenkanyi. Kati ate sharia yesukkulumya omwana omulenzi ku mwana omuki omuwala. Lwaki emusukkulumya? Olw'obuvunaanyizibwa abalenzi bwe balina. Allah bwe yaboogerako mu Quran nti ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisa, omukyala bakolerera mukolerere. Gy'alaga asanga bba mutegekedde, naye omwana ow'obulenzi yatoba. Nina okugula poloti, nina okuzimba, nina okuwasa, mu kuwasa alina okutwala ebintu, alina okuwa amahale. Kizze ku mulembe guno ogwammwe ne mwagala abakyala babategekere, naye nga al aslu omusajja yategekera omuki omukyala. Kati kyova olaba sharia yalagira omwana ow'obulenzi asukkulume ku muwala olwa masuuliya, olwa responsibilities omwana omulenzi z'aba nazo. Omwana omulenzi atoba tegerekisi, kati sharia yamusukkulumya. Naye kati ono agaba ebyobusika nga mulamu, bonna ajja kubawa ng'abenkanyiza yenkanya abawala n'abaki n'abalenzi. Ate nga sharia bwe buba bya busika yasukkulumya omulenzi. Ensonga ereetera abantu bangi okukaayana. Tuli fenna? Ensonga endala gye njagala tubeere nga twogerako, at-tazwiiru bilwathaiq, okufojalinga ebiraamo, ebiwandiiko ebikwatagana ku mmaali y'omufu. Ensonga eno ebeeramu nnyo abakyala era ebeeramu nnyo ab'eŋŋanda ab'ekika. Oli n'afojolinga eddaame n'akola fojale, oluusi okulaga nga fojale gyakola almutaallika bihasri alwaratha. Oli agenda oluusi n'akomeka abaana ab'obusika n'aga nti muzeeyi bano bokka be baana baalina, abalala n'abajja mu kiraamo olw'okwagala okwezza ki emmaali. Oyo n'atuuka n'okugamba abo muzeeyi yafa abeeganye, abo muzeeyi teyabateeka mu kiraamo, abo muzeeyi teyaboogerako. Baganda bange abasiraamu, buli woolaba munno ng'afudde kikuwa ekifaananyi nti kyali ky'ogenda okubeera enkya. Lwaki ofojalinga eddaame lye? Lwaki okomeka abaana ab'obusika abamu n'obajjamu? Naye nga nnyini bwe yafa tabeeganye, wabula gwe n'ojja n'eddaame, namwandu n'akyusa eddaame eriraga nti ebintu bino haaji yabimpa. Abamu batuuka n'okugjayo ebiraamo ebikakasaawo nti tewabadde wa haaji. Taata waffe yatugulirawo haaji mbadde mu budamya bubudamya, njagadde kuuma kitiibwa ki naye tabadde na maka. Omukyala n'abyezza ng'alaga nti emmaali yavaawa? Yava waabwe. Oluusi ab'eŋŋanda beekobaana nga baagala balemesa omukyala oli okufuna hakki ye, n'abaana ne bafojalinga eddaame ne batuuka n'okuwa obujulizi nti oyo omukyala tabadde muwoowe, ne bamujja mu bakyala bateekeddwa okufuna. Kiva ku ki? At-tazwiir bilwathaiq, okufojalinga ebiwandiiko ebikwatagana ku mmaali, ebiwandiiko ebikwatagana ku busika, wastibda ba'd alwaratha, abasika abamu ne babakasuka ettale. Eyo nno nsobi ekolebwa. Njagala okwewaza buli muntu yenna ayingira mu kintu kino. Abantu abamu naddala abakoze ssente batera okubeera ne balooya. Oli n'agenda eri looya n'akyusa ki?
eddaame n'akyusa ebiwandiiko ebyogera ku maali y'omufu. Oluusi emaali emu n'etayogerebwa ne wabeerawo agisirikira. Yava Allah ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafa alayhim falyattaqu llah. Batunuulire abo abalese ezzadde nga linafu. Munne alese abaana bato, Allah amututte. Abadde n'emmaali gye yakola eyali badde edda mu baana, laba boogikyankalanya na kukyusa biwandiiko. Kyova olaba omuntu takkirizibwa kukyusa ddaame lya mufu, era ogwo musango munene nnyo mu maaso ga Allah. Waliwo ebintu ebisesanga omuntu afudde, abantu ne bajja n'amalaame nga gakola ki? Nga gaawukanira ddala. N'olaba ne imaamu aleese eddaame effojaling, yeekubanye ne nnamwandu kubanga ajja mmuwaayo akantu. Ne beegaana abaana abamu, emaali y'omugenzi emu ne bagisirikira. Banange eyo nsobi nnene era zambi lyoba weetisse. Okukyusa ebiki? Ebiraamo, oba okukyusa ebiwandiiko eby'omufu, oba okubaako emaali y'omufu gy'osirikira. Naye ogenda okulaba abaana ab'obusika, ekyo kyokka nga kibatabula. Obulaba omuntu alina okubeera nga yeewalira ddala ebintu ebirimu ffojale. Kisookera ddala ffojale ali haramu. Man ghashana falaysa minna. Nabbi yagamba omuntu yenna affojalinga attirira si wa muffe. Mu hadiisi endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali annyonnyola abasiraamu nti ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, mbabuulireyo ku mazambi amanene. Nabbi n'agamba nti al ishraaku billah, okugattikako Allah n'ekintu ekirala. N'ayogera ekirala n'asituka namu bw'ati. Bwe yali ayogera nga yeesigamye bw'ati n'asituka bw'ati, n'agamba nti ala wa qawla zuur, n'okubaako ebigambo by'ojulira nga si biki? Nga si bituufu. Qawlu zuur ye muntu okwogera ebigambo ebitali bituufu n'abiwaako obujulizi, nga bw'oyinza okuleeta eddaame nga mukyusizza omukono ne mufojalinga omukono gw'omugenzi. Oluusi bibeeramu ne bayimaamu ab'emizikiti. Bayimaamu bangi abamu babasiba lwa kufojalinga marriage certificate. Abaana bagenda okuzuula nti waliyo maama waabwe, taata waabwe yamuwoowa nga tebamuwadde marriage certificate, ne beekubaana ne imaamu n'agikola era n'asayininga ng'omugenzi. Musajja we yali sayininze ne basayiningawo. Abaana ne bagenda mu kooti ne bawawaabira imaamu, imaamu ne bamuteeka emabega w'emiki. Bangi betujje mu buduukulu lwa nsonga eyo, kuzawwara, kufojalinga. N'olw'ensonga eyo muntu takkirizibwa kufojalinga bintu bya muki? Eby'omugenzi. Bireeta enkaayana. Baana bakayanira kino, gwe olina kino. Baana bakayanira kino, oyogera kirala. Abaana ne batuuka n'okwetta n'okweyuzaayuza. Abamu balemera amalaame n'atalijjaayo kubanga alaba terimufevaringa. Ffenna bino byenjogera bitukwatako biri mu famire. Simanyiyo famire etafuna buzibu. Kyova olaba mutereze ebiwandiiko, ojja kufa, abaana bo balekere entalo bazisikire n'ozisikira entalo ensikire, beetemeeteme namu lwakukayanira bya busika. Tegerekisi bamaama abamu abaana babagobera ddala, abo tetubamanyi, abo omugenzi teyabambuulira, abo tebasembera wano. Abaana abamu ne beegatta ne nnyaabwe ne bagamba wano waffe na maama waffe, buli mbuzi ku nkondo yaayo. Ate ngono ye kitaabwe yafudde. By'ebyobugagga bye yalese bano ne babibagobamu. Ensonga mugitwale nti
ezimu ku nsonga ezitabula abantu era ne zibaleetera okukayanira ebyobusika. Ensonga endala, iddi'aa'u wujudu wasiyya li ba'di al-akarib, be bantu ab'eŋŋanda okuleeta eddaama eddala eryawukana ku kiraamo ky'omufu. Omanyi tulina famire, buli muntu famire mwava temubulamu batabula. Buli famire erimu omutabuzi. Ayinza okuba oluusi atabula jahil, talina kyamanyi ku ddiini. Oluusi ng'atabula mulogo, oluusi ng'atabula mu kutambuza ebigambo bimwokya n'okumwokya, naye ng'ali mu famire. Nga ye obuzibu bwe kukola ki? Kutabula. Ebulaba Allah bw'abagezesa mu famire n'abantu ba bika bisatu, eyo famire erina kubeera mu nnyombo. Asookera ddala al-ghaniyu al-jahilu biddiini, ye mugagga atalina kyamanyi ku ddiini. Bazibu nnyo abo mu famire, ne we balumbe aluyimirizaawo bwogo, ne we bamawuledi agiyimiriramu, n'agamba ekibasumbuwa bwavu. Aleeta baseeka be ne bakoleeza obubaani, kubanga mutaka akola ki? Omugagga nga tamanyi ng'ali mu famire atabula famire. Omugamba ekyobusiraamu ye ateekawo ssente, omugamba Allah kyayagala ye akulembeza ssente, oyo aba mutabuzi. Owokubiri, omwavu, muzibu. Buli kimu ekyogerebwa bansosola lwakuba sirina ssente, ekyo bakyogedde lwakuba sirina ssente. Ate buli gwalaba alowooza mu famire nti eyamusiraanya. Oba ntegerekese? Kale abantu abo bazibu nnyo mu famire, mulina obeegendereza. Era embeeranga n'omwavu munnammwe mu famire, tosaagasaaganga naye. Omwavu tebasaaga naye. Ne bw'omukwatako bw'oti ku kibegabega, agankutteko lwakuba sirina. Bakuba ne ssente yali binkoze ebyo, yali mpisa erinnya ekkalu, katiisi yali mpiseeko muwali Muswaibu. Bannyooma olw'okuba sirina, ate nze mukulu waabwe. Kubanga obwavu bambi bukosa. Obwavu bukosa. Bukosa endowooza, bukosa enzikiriza, bukosa entegeera, bukosa buli kimu. Kati mbeeranga n'omwavu mu famire, mulina omwegendereza. Abaavu tuli bakwegenderezebwa, tomala gasaagira we tuli, kubanga buli kyonooyogera tugenda kivuunulamu kiki kirala. Ati oyo yekka asobola obbatabula. Ntegerekese. Owokusatu, ye muntu alina olugambo mu famire atatuula. Omuntu nno ow'olugambo mwonoonyi n'okusinga omulogo. Mulogo asobola okukuloga eddogo ne litakwata, naye teriyo atambuza lugambo lutakwatayo kati. Ate baba baagala nnyo okukyala nanti basobole okufuna amawulire. Abijja eno n'abizza eri. Ayinza n'oteekawo ekigambo ekifu n'aganza omugenzi bwe yali afa yaŋŋamba bw'ati, nga ye ayagala kukola ki? Kutabula. Kati abantu abo basatu bali so very dangerous in all families. Ate buli famire mwebali tebalina we batali. Abo ab'ebika ebimeka? Ebisatu. Gwokuba ekifaananyi mu famire eyo olaba oba babulamu. Era nga twagee nti buli omu famire atubuulire ani akyasinze obbatabula, mutuwa amannya g'abo ab'ebika ebisatu bye twogedde. Oyinza okulaba amannya bwe gayitiŋŋana. Kale ekindeeseza ekyo ekigambo ekigaa nti iddi'aa'u wujudu wasiyya, be bantu aba famire abamu okuleetawo ekiraamu ekyogera ku by'obusika by'omugenzi
nga kikontana. Ntegerekisa abantu bangi babeera mu famire oli najjayo ekiraamo ekitaliiyo n'akikubawo, yagamba bw'ati, yaŋŋamba bw'ati. Ate abamu oluusi tugenda ne tuleeta ebintu by'eddaame ne tubireeta ate mu mbeera y'ennono. Bannange ennono terina weekolerera nga waliwo obusiraamu. Obusiraamu buli obubaawo tukulembeza buki? Omuntu agenda n'abeera n'ekiraamo ky'omugenzi, omuntu n'afa. Kubanga ab'ennono bagamba nti ekiraamo ky'omufu tebakireeta nga tebanakola ki? Nga tebanaba muziika, tebakyogera. Wamala kuyita nnaku mmeka ne basooka bakijjayo. Naye oluusi omusajja yalaama mu nziika bwe muti mu mateeka ag'obusiraamu. Kati oli n'abeera n'ekiraamo n'agamba bw'aba tebannaba muziika sisobola kikola ki? Kubanga mu mateeka g'ennono tekiriiyo. Eyo nsobi. Ekiraamo ky'omufu kirambikibwe nga yakakutuka. Yagamba ki? Yagamba tebamuziikanga ne tahlil, yagamba tebamuziikanga ne talakaini, yagamba bamuziikanga bwe bati, seekagundi yamusaaliranga, wahakadha. Bintu bimanyikibwe ng'omuntu yakafa. Kubanga buli lw'okweka eddaame oyongera kuyingiwaza nkaayana. Buli musiraamu yenna yalibadde n'eddaame. Ma min muslim, teriyo musiraamu yabiitu lailataini, ayeebaka ebiro bibiri oba ebiro bisatu, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, okujjako ng'ekiraamo kye kiwandiike. Omusiraamu yalibadde teyeebaka nnaku bbiri okujjawo ng'alina ekiraamo olw'emigaso egirimu. Ekisookera ddala kirimu n'okututegeka okufa. Owangadde ennaku bbiri, olwokusatu beera ku bulindaale nti lw'empangaalidde zino ebbiri, olwokusatu nyinza obutakola ki? Obutasukka. Ekirala okukendeeza ku nkaayana. Buli lwoleka eddaame obeerako by'okendeeza ebijjawo abantu ebiyinza okubaleetera okukaayana. Tekyetaagisa kumala gamba nti alaama alina kubeera nga binojjo. Ekyo kiragiro kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslim yabiitu lailataini au thalatha, yeebaka biro bisatu oba biro bibiri, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, alina okuba nga alina eddaame erirambika enfaaye, aliziikibwa atya, alikolebwako biki. Era obusiraamu ne butukkiriza okukyusa ekiraamo ekiraamiddwa nga kikontana neki? Ne shariya. Senga omuntu atulaamira bwe nfanga mundeke ennaku nnya ku nsi, bwe tutagamba nti ekiraamo ky'omufu, ekyo kiba kirina kukyusibwa. Bwe nfanga mundekanga nenkola bwenti ne bwenti, bwe nfanga musala ente gundi n'ente gundi abantu ne balya. La, ekiraamo bwe kifaanana bwe kityo nga kikontana ne shariya mu mateeka ag'obusiraamu, kikola ki? Kikyusibwa nga bwe tujja okukyogerako mu maaso. Naye muzimu enkaayana ezireetebwa ku by'obusika be bantu ba famire okukyusa ebiraamo n'okuleeta amalaame ag'enjawulo. Ogenda okulaba senga zaaliika yali yazaawuka, ali eyo na bulemeezi, ajja kuba omulanga. Era n'ekiraamo nze nkirina. Omwana wa ssebo ono weebase mirembe, ondekedde abaana, ekiraamo nze nkirina. Yiye afubutuka eyo from nowhere. Tebaga nti ate oyo akaaba ennyo kiki, anti oyo ye mwannyina amuddako. N'osangayo omulala ng'alina eddaame lyawukana n'erya senga zaaliika. Erya senga zaaliika lyogera kirala, ate n'erya Sharifu, Anko Sharifu lyogera kiki? Kale ne bagamba ekituufu kye ki? Ne nnamwandu alina agamba Haji yannaamira. Ebulaba abaganda bange abasiraamu, bwe muba mumaze okulaama
tekyetaagisa mukyala ate kumuwa ku ddaame lyo. Omuwa lyaki? Omwesiga kyenkana ki? Abantu bakyuka abantu nga bafudde, bafuna okwagala ku maali, bafuna okwagala ebyobusika. Lwaki okwata eddaame n'olirekera omukyala? Liwo abantu abalala beweesiga bannaddiini. Lwakuba tuli mu mulembe ng'onoonya gwowa ekiraamo akubula olw'obwesigwa. Muntu omugamba nina poloti egindi, nina poloti egindi, nina ettaka egindi, ye ne yeesunga lw'ogenda kufa. Erimu alisirikire ayimirira bw'ati maziika n'agamba nze mbadde mukwano gw'omugenzi ow'oku Lusegere, n'asooka akabira eddakiika 4. Buli omu n'awuliriza aga okumanya mbadde mukwano gw'eddala, bintu byonna yabindaga. Abantu ne basiriikirira, abafeesa ne bafeesa, n'agumya abaana. Kumba ayagala kubba ttaka, akaaba amaziga gakola ki? Gakubba. Atunuulira ayagala kuwoowa nnamwandu. Ono bwe muwoowa nze nsigala mu ki? Mu maali. Naddala bannamwandu abo abafudde, abafiiriddwako babba baabwe nga balese mutaka ono bumaali. Twakuba omulanga naye nga gwa byanfuna. Lukanda gamba Haji nga amaziga gamuyiseemu nnyo, kumba alina byabaza afuta. Kati n'olw'ensonga eyo abantu tulina okulaba nti twegendereza, mubeere n'ebiraamo, mubeere n'ebirambika emaali yammwe, mubeere n'ebirambika amaziika gammwe. Ntegerekese. Naye muleme kukwata malaame ate kugawa bakyala. Bafuna amagezi abamu agakyusa amalaame. Gwe tulabangayo waliwo ebyewuunyisa, ntera bibagamba wano. Omusajja n'abanga afudde ng'abadde ne hakki 3. Omukyala omu n'ajja n'ettalaka ya munne n'aga oyo si muka Haji. Yali yamutalaka n'ettalaka ye nze njirina. N'agikuulayo mu kikondoolo. Naga yali yagimpa n'agijjayo mu kaleega. Ono Haji kiki ekyamulema okwogera ttalaka eri mukyala we n'ogimuwa? Asooka agirekere ono muganda we oba gwe muyita mujja we. Sitera nnyo okunyumirwa kwagala kumuyita mujja we, kuba mujja ekitegeeza mulabe we, mubayite baganda baabwe. Era ne bw'oba omugamba ng'olina babiri, omugamba muganda wo weebulenga gyendaga, so si mujjawo. Olw'okozesa mujjawo oyongera bulabe, kuba mujjawo kitegeeza yamujjirira. Naye mugambe muganda wo, kubeera era nabbi yakozesa muganda we sallallahu alayhi wasallam, so si muki mujjawo kitegeeza yakujjirira, competition muyeekera. Naye mugabe muganda wo. Oli ludda wa Haji? Andi eno wa muganda wo Essumba, naye kanzije. Ye leero oludde wa Usaama? Mbadde wa muganda wo. Naye nzize maze okulya, mpa buwi mazzi naabe neebake. Nerekaga mujjawo, mujja wakuli bubi. Kyo kiba kikyamu. Tegerekese. Mbatendeka nno naye simanyi nti bentendeka bambi. Mukwasa. Mumutabula, mukola ki? Aye nze neewuunya ebizibu bye mulina. Obutiitiizi nga buyitiridde. Omuntu wallahi tuyitiridde obutiitiizi. Tulina obutiitiizi ku ddiini. Eddiini yaffe amaanyi ge twalina emabega eri ffe, twakulira nga tulaba amaanyi agali mu Busiraamu si ge tulaba kati. Omuzikiti gwaffe basobola okugumenya ng'Abasiraamu abakubye takbiira bali aba 2 bokka, nga teri mulala asobola kugendayo. Kati gwe baamenya embaale twali tukozeewo ki? Muziri gwaffe gwe baatumenyera embaale, omugagga n'aguguza ab'ekkanisa ne bagumenyawo. Basiraamu ki abaavaayo ne boogera ne bagaa nti no, temusobola kumenya muzikiti, okuba kubaddiza ssente katuzibawe, naye temujjaawo nnyumba yani? Amaanyi ago ge twalabanga mu ddiini gali luddawa?
amaanyi amalala gatunafuwako gemaanyi mu maka. Musajja abalina amaanyi mu maka batono. Okwogera obwogezi, oli okuwoowa obuwooya akukuta bukukusi, amala kubalayiza abamuwerekerako. Sulaiman, tugenda naawe naye sula togeza n'ogamba ekigambo. Sula nyamba, ojja kuntabulira amaka. Lwaki? Waliwo omusiraamu twali tumuwerekera, atulaganyisiza ntusinkana wali maya awo ng'okkirira awo ku mafuta agali awo. Baba gayita amafuta gani agali awo. Awo tusikana awo saawa 5 tugenda Masaka. Yalabikako ku lwennyini lwe tugenda teyalabika, ng'atidde yeekubye ati abantu ng'abo lwaki mumalira abantu obudde? Neyeekuba. Omulala yali awo kasozi, ekyo kyo siri kyerabe awo, ye bamutuusiza ddala nno n'okumuwoowa, abantu bazinzeeko amagulu. Nika weekola ki? Aga nti gamba nzikiriza, naga mukireke, mundeke. N'atayatula n'adduka n'akwata engatto kunnika wennyini ku masjidi. Naga gamba okkiriza okugatta ne muwala wange. Naga mundeke. N'ayita linnya lya mukyala we omukulu. Majini ki? Muwayiriza nnyo amajini. Amajini ennaku zonna tegakola, gakola awoka. Gaali badde gamulemeza awaka n'atajja ku muzikiti, naye oyambadde ne kanzu, taddeko essuuti, oliise ne banno mukyamye ku muzikiti mu kiseera ekyokugaa nti gamba nzikiriza. Naga nedda, mukireke, nkivuddemu. Maama gundi saagala kwogera linnya, kuba we nnaayogera erinnya abantu bajja kutegeera kyendiko. Haza maarufu. Kati obutiitiiza obwo mukola mutya mmwe? Kyova mujja kubeera mu bwenzi all the time. Kasita otya bw'otyo, kubanga teri musajja ng'omukyalo omu amumala, tekiriiyo, bakulimba. Taliiyo. Teriiyo musajja ng'omukyalo omu amumala. Era mbeera yetuzingiza bw'oti, obeera awo mu ntebe n'omutunuulira munno n'ogaalwa akuba, ng'era ebirowoozo birina gye biri. Teriiyo musajja omba omukyalo omu amumala, eitha byanfuna obanga olina kizibu kirala kiri ku bwongo na mu mubiri, naye era oba weegomba. Bw'atolooza Allah tuteekako ekkoma ery'abana, yali tatumanyi kututangiza butangiza nti bameka? Habakubanga yatuta senga mwalumbadde 19. Kateriiyo musajja tebabalimba. Omusajja omu, omukazi omu amumala, mubalimbalimba, eitha mubakiitinga. Kati abasajja abafaayo ne baatula n'agamba mpasizza, aba alina kyayambye. Kusinga bw'okiitinga omukyala, ntegerekisi, n'omuleetera endwadde, n'okola ki? Ate omukyala buli wamanya nti avudde wano agenze essumba wa muganda wange, kibeera akhafuko okusinga bwakulowoolereza kati ali ku ki. Kubanga atuuka n'okkuba essimu embalala mu ddalasa ya sunna, akakase nti esikono yatuuse teyatuuse. N'abuuza abali awo, waali mu ddalasa ze mwali? Tetunnamulabako. Aga omusajja ono ali mbakazi, naye buli wamanya nti ovudde mu maka gano amakulu ogenze maki yeebaka bulungi. Naye kati mumuba kiitinga lwakutya ate ne kukusuula mu haramu, naye munaatya paka ddi? Munadduka ez'embiro paka ddi? Akati gwe haji ekikutiisa kiki? Okwatula kiki? Kati eyo nvuddeyo mudde ku boodi
badde ndi ku nsonga ekindeesezza ebyo byonna ab'eŋŋanda kukyusa maki malaami. Ensonga endala hirimaani almar'atu min almirath bihujajin mukhtalifa, omwana omuwala okummibwa ebyobusika olw'ensonga zetweterawo. Mulimu kabira nyingi, tribes ne famire nyingi, abantu abatalina ddiini. Omuntu bw'afa alise ebyobugagga ng'abantu abo omwana omuwala ye tebayagala muwa byabuki bya busika. Bannanga omwana omuwala naye afuna ebyobusika. Yusikumullahu fi awladikum, Allah abalamira eri abaana bammwe lidhakari mithlu haddil unthayain, n'omwana ow'obuwala afuna, naye ow'obulenzi afuna tayimuzi ki tu. Naye osanga famire ezimu ng'omwana omuwala tebamuwa, n'osanga tribes ezimu ng'omwana ow'omuwala tebamuwa ku bintu bya kitaawe olw'ensonga ez'enjawulo zebawa, ate nga si za ddiini, kubanga Allah yagamba nti omukyala afuna. Bannanga omwana ow'obuwala afuna. Abamu batulekera emaali n'ogaba abawala tebaliiko, babba baabwe gye bafumbirwa bali bakolerera. Tekikkirizibwa. Omuntu alina okulaba nti emaali bw'eba erekeddwawo hatta albintu tahsul, omwana ow'obuwala naye akola ki? Afuna. Omukyala naye afuna ebyobusika ebiba birekeddwa kitaawe oba kasita ayingira mu abo abasika. Ensonga esemberayo ddala olwaleero ta'khir taksim attarika jiilun ba'da jiilin, okkeereyo ggaba ebyobusika. Kasita okeereyo ggaba ebyobusika ne bikeerewa, abamu ne batandika n'okufa. Sanga omuntu yafa mu 8 nakati emaali ye tennagabwa. Ne babeera mu nkaayana, ne bagenda ne mu kooti, ne baleeta ne bamaseeka, abamu ne batandika n'okufa abaalifunye ku maali. N'emaali emu ne batuuka okugibba. Ekyo kikyamu. Ze maama wange anzaalira ddala, kamba weekiri live, alabika taata we yafa ndowooza mu 92 oba 91 bwe mba seerabidde. Naye emaali yaabwe gye yaleka baagigabye wiiki ewedde. Giba myaka emeka egyo? Myaka emeka egyo? Kuva mu 91 nakati myaka emeka? 3 emeka? Naye yaŋŋambye yiika zaali 10, twasanzeeko 5 ze twagabanye. Buli wookeereyo oleeta bizibu. Buli wookeereya oleeta bizibu. Ezaali 10 basanzeeko mmeka? 5. Abalina interest biri babitwala. Ebimu oluusi temumanyi. Bannammwe abamu baafa. Lwaki okeereyo okugaba emaali y'abantu? Buli we mukeereya mukaayana. Abaali badde abooluganda babeera awamu, ebyobusika bibakola ki? Bibaawula. Ne mudda mu kuyomba, ne mwetwala ne mu kkooti. Nze sirabangako maali etuuka kugabibwa mu kkooti ya shariya awo ng'abantu tebali mu kuyomba. Batuula n'okutuula ng'ono tayagala kubuuza munne, naye nga bakayanira kibanja kiri singo, yiika 8, yiika 3. Baaba Abudu yakirimako, oba mugaa nti tugabane, kasooli wange tannakula, nasimbako kalitunsi nja kumala kumuggyako. Simanya ate yasimbako gino emiti mugiyita miti ki? Payini. Ajja kumala kuvaako nfuna amugula. Kakati ate buli oluyise emaali eyo ne mutagigaba wabeerawo ajezza alabanga eki? Eyiye. Kati abaana bo bakula bamanyi awo waani waabwe, kumbe si waabwe. Kitaabwe alinaku kapaati. Kati oleeta enkaayana, n'abaana bo bajja kuyingira mu nkaayana z'abakitaabwe abaki? Abato.
banga bakayana bamanyi emaali ya kitaabwe ate tebangako ya kitaabwe. Kino olw'ensonga eyo, ensonga ezo tukomye ku nsonga egamba nti okukeerayo okugaba ebyaki. Banayimba egayirira abasiraamu emaali bwebanga omuntu Allah amujjuludde n'aleka ebyobusika mwanguye okugaba emaali. Aye naddala abantu abalimu okwabya ennyimbe bagenda ne bagamba mwe tetusobola kugaba maali eno ng'olumbe terunakola ki, terunabakwabizibwa. Okwabya olumbe n'okugaba emaali bikwataganirawo. Emaali erina kugabwa nga bukyali. Ntegerekisi tebiina ebikwataganira kwabya lumbe na kugaba emaali. Emaali yeegabwe, buli muntu afune haki ye. Naye wano omuntu buli wemukeereyo okugaba emaali nga n'ennaku yamuggwako dde ey'okufiirwa kitaawo oba nnyina kati atabuse. So wano buli mugigaba nga mukyali omuntu akyalinamu ennaku, musiiba gwa taatayo gwakamuyitamu abeera mukkakkamu. Naye kasita omusiiba gumala omuvaamu, tegerekisi n'aloza ne ku bwavu n'afuna ne interest ne bamusomeramu, ati gwe mukulu ku banno ng'olina kufuna yiika 4, abo abato batemera 5 ku 5. Ng'obuzibu bukoze eki? Omuntu lw'omugabira ng'akyali mu nnaku ya kufiirwa akakkana, bamukakkanya asirika mangu. Bamugamba nti la Allah bw'atyo bwe yalagira, kkiriza bagabe. Eno atunuulira ebyobugagga bw'atunuulira taata we, twakamuziika akakkana mangu. Naye bano abamaze okuyitwako omusana gubookyezza, si baki? Si bangu bakutereeza. Abamu banywi banjaga, tulina abantu nga baŋŋanda banywi banjaga. Ajja n'ejjambiya mu kiseera ky'okugaba emaali ng'eriiso lyonna liri waggulu, liringa ttungulu. Naga jamaada ogeza n'ogaanira ekibanja yokkuteba ng'alina gigaba. Kale oluusi ow'enjaga bamutya ne bagawe mumuwe agende, ate ne bamuwa ekitali kiki, ne bamuwa ekitali mbwenkanya. Naga buzibu nnyo. Abudu yatulekera abaana naye tetulina kyakukola. Kube Mungu wabasaasira nga famire temuli bantu bwe batyo, mwebaze Allah. Naye famire bayinza obbalekera abantu, abamu batamiivu, abamu bayaga, abamu baava ne mu busiraamu tebategeera bye mwogera. Kale mbakubiriza baganda bange abasiraamu nti Allah bw'ajjulula omuntu mu famire okutaasa emitawaana n'abaana bano, okubakumira awaki awamu, emaali y'omufu eyanguyizibwe, ekole ki? Egabwe ng'abantu banna bagifunamu interest. Omulundi ogujja nja kwogera mawaani ul irith, ebiremesa omuntu okusika. Mutera okuwera ne bagaa nti gundi teyafunye emaali ng'ate mwana wa muki? Wa mufu. Wabeerawo kye bayita mawaani ul irith. Biki ebigaana omuntu okusikira kitaawe? Biki ebyaligaanya omuntu okusikira nnyina? Baani mu basika nga bano tebasobola kusikira? Bye tujja okutambuliramu inshallah omulundi ogujja biidhinillah. Maliriza ebigambo byange nga neebaza abateesiteesi abatuteekedde darusu eyabadde mawuuno, eyabaddemu ebirungi, darusu ya sunna gaggadde eyabadde mbalala. Olw'enteekateeka eyabadde ennungi ddala, tusaba Allah bongere obumu n'okuyamba ku busiraamu okutuuka waggulu, n'okusomesa abasiraamu babeere nga bayiga. Era ndowooza mu darusu ze naakalaba yekyasinze okuba erina facilitation ennungi eri abantu naddala abawalimu. Saba Allah abanywereze mu kkubo eryo, lubeere ekkubo eddungi, mulitambulireko n'abalala babakoppeko, kubanga darusu ezimu abantu bazitegeka nga tebalina potential, tebalina busobozi, ne batuuka obbagabula emmere nga tebalina. So omuntu alese amaka ze, oli n'atuulaawo nga n'ekyokulya takikola ki?
tekina. Abamu baleeta abantu ba media kukwata darusu naku 3 ali awo ne babawo 13,000 tezigula data tezimutambuza wabula mubaleesa ate mwagala media ebeerewo. Bwe mba temulina ssente mwogerere ku mizindaalo emikalu nga gino egiranga emmumbwa. Nye tosobola kutambuza mwana wa munno n'ava mu maka yeetisse ebyuma n'omubeezaawo ennaku n'omuwa 15,000. Bantu abo mbatunuulire nti nabo balina obuvunaanyizibwa. Muleme kubayisaamu maki omulimu gwe bakola munene, kubanga eyirimu esigala esaasaana. Naye abantu ba sunna tubeebaza. Yabadde darusu mawuuno gyenkakasiza ddala kuba nagibaddemu nnyo ne neetegereza naku 2 nga 9. Mwebale kutegeka, saba Allah abasasulemu ekisinga obulungi n'omulimu ogwo Allah aguteeke ku mizaani y'emirimu gyammwe emirungi. Ekisemberayo ddala njagala kukubiriza abasiraamu tubeere n'empisa. Ekigambo ky'empisa mukitwale nga kikulu era mwewalirenga ddala okutyoboola abakulembeze b'eddiini ey'obusiraamu. Si nkola y'abasalafu, si nkola y'aba ahli sunna wal jamaa kukakkanya bakulembeze ebbanga lye bamala nga tebannakola kikola kya bukaafu oba olwatu. Bwe tubanga abatabuliiki oba abasalafu tulina omukulembeze gwe tukkiririzaamu nga amirul umma olwaleero aliwo, mumuwe ekitiibwa kye. Niwe mutyoberedde amirul umma olwo mufti. Tulina abakulembeze ngaabo mbawe ekitiibwa. Tulina abakulembeze ab'oku ntikko ba mufti mbawe ekitiibwa. Naye abasiraamu b'omulembe guno babadde ki? Abakkakkanya ate nga mulimu abasendamu omuliro, mulimu abasendamu omukka, ne mutyoboola abantu ne mubakkakkanya ne mutabawa bitiibwa. Eddiini etulagira kuwa abakulembeze ekitiibwa era imani haji y'abasalafu. Naye olwaleero n'abasalafu bennyini batyoboola abakulembeze baabwe. Ffe kennyini mutuvuma ne mutukakkanya ne bakuwako tubange eyo okugisoma mu darusi ne wabeerawo omwalimu agawoyo temumuwa temwali muwadde kugisoma. Naye nze sirina application mu darusi zonna ti bannange munyambe munteekemu. Naye n'olaba nga abantu bakulaga kungulu kirala ate nga munda balina kiki kirala. Omuntu najja okusomesa abamu ne bajjako kamera. Ekyo kikolwa empisa ensiiwuufu. Gwani yakugamba nti ffe tunyumirwa nnyo tukwate ku mukutu gwo era ani yakugambye ogwetikka oguleete? Naliko mu daruso emu ng'ate be bampisa okusomesa. Akaana akamu ne kajjawo kamera. Abantu beerabira nti kamera zino nze nzikubira n'emiranga abantu ne bafuna ssente ezizigula. Ezo kamera z'abasiraamu si zammwe ng'ebitongole basiraamu betugamba nti musonde. Naye Sheikh najja okusomesa n'ojjawo kamera ate mu lwatu ng'abantu bonna balaba. Aliko mu daruso e Masaka eyo kavubuka akamu akatalina mpisa akasiiwuufu. Ngera bwolaba abamu we badde wano batutyoboola ku bya hijab nation. Olina akuvuma olw'omu walimu ali ku mukutu gw'abatabuliiki okwo. Simanyi kiri mu kamwa ke oba ekimwanguyira kyekifuluma, I don't know. Naye nabadde nsuubira mu bwenkanya engeri eddiini gyemuluma. Ebya hijab nation we byabaddeewo n'ensobi ezaabaddemu ezikontana n'obuki yali badde avaayo weddiini bwe beemuluma agaye nti seeka nkwetondera nakutyoboola nga mmanyi oli mu kintu kino naye sennakirabako ate nga baŋŋa nti eddiini emuluma nnyo. Naye eddiini ekuluma atya nga ozannyira ku kitiibwa ky'omuntu? So nga ate eddiini etulagira kukuuma kiki? Kitiibwa kya muntu. Naye yawandiika ebigambo oyo talina simanyi bigambo bye tebirina makulu ererede ffe batukakasizza ajja kubaayo era oyo mwali. Sisuubira nti nabadde Masaka mu semina manya mbalala mu darusu ya sunna ate nga bwe ndi newa n'erugo byabadde Lugogo n'ebirugogo. Akati abantu ngaabo ye nagenda okumunoonyereza simanyi mbu asomera eyo Yamani. Tekitegeeza nti olina kutyoboola bw'otyo bantu kuwandiika buli ekikujjira ku mukutu. Aye n'olabanga abawalimu bennyini batyoboola muwalimu bunnaabwe basirise. Yatesobola mugaka nti owaaye lwaki teweekomako?
naye abantu muyiga okuwa abantu ekitiibwa kuba kati oyo okujjako ng'amaze kunneetondera oba mu inbox nisisobola kumusirikira nenga nti oyo sijja mubanja mu maaso ga Allah kuba kutyoboola okulaze ewala temutyoboola abantu musooke mubateerawo excuse kati kyalinyumya ennyo nga kikoze amawulire oluvannyuma n'olaba nti seeko ono abadde muki awo amawulire go gaali badde gakwata naye otherwise n'ebyabadde mu Hijab Nation bannange ensobi tulongoose abasiraamu bwe babanga batubuulidde ekintu kino kikyamu mukikole mukireke okujjako oli ng'akyawudde ku ddiini ey'obusiraamu n'agamba kino kintu kyange si kyabuki nkikoze bukozi naye kasita okituuma erinnya ly'obusiraamu ng'amateeka g'obusiraamu gava nti kino kikolebwa kitya gye kiri oba tekiriyo ng'obusiraamu bukubuulira nti kino si kya busiraamu ng'ekyo kikola ki okita naye tubeera n'empaka naffe kennyini ababuulira abantu oluusi olulimi lwetukola ki lwetukozesa terutunda so nga ate abantu tubaagazisa kubazza ku kituufu ononziza otya ku kituufu ng'osoose kunvuma ne bwe mbeera nze bosa waabwe tosobola kunvuma nenkuwuliriza kati n'olw'ensonga eyo ensonga ezo tuzitwale nga nkulu ez'okuwa abakulembeze baffe ebitiibwa muleke kutyoboola abantu be bakulembeze baffe omukulembeze buli wabeerawo mu ddiini Allah amuyisizaako ebintu bingi ne tutaba na buvuyo mumulabanga abatalina makulu naye okubeera n'omukulembeze ntono emukulembeze waki bingi ebiyitirwako ne bitatuleetera mitawaana mumumanyi abantu be basibye nga basiraamu abali mu makomera naye nga bannyini famire abakaaba bajja mu bakulembeze ba ddiini mu olwaleero bye mutoobola ne bawandiika ne bagendayo ne babajjayo naye mu lwakuba mwagala buli kye bakola bamale kujja mu kamera wallahi bakola omulimu munene okulaba nga famire z'abantu abo be basibye bavaayo bakazi bameka abajjaawo nga bakaaba babbaabwe babasibye emyaka n'emyaka temutyobola bakulembeze balina roolo buli webatabaawo waliwo ebifa bingi naye mumuvuma ne mutyoboola olw'okuba emikutu bwegiri so tugenda kudiiringa na buli musiraamu yenna asiiwuuka empisa azikozesanga imaani ng'eddiini obusiiwuufu bw'empisa busigale mu makaago na mu famireyo naye bw'onoobuleeta mu pabuliika eyo n'obwambaza ekyambalo kyaki eky'eddiini nti gwe obusiraamu obumanyi nnyo naye ng'osiiwuuka mpisa na kuvumaganya kitiibwa ky'abasiraamu oba ekyabawalimu tujja kudiiringa naawe tujja babuulirira paka naye munanyiiga naye munaayogera ebifaanana bitya empisa kikulu byebimu ebizitoya minzaani y'omuddu ku lunaku olw'enkomerero naye ekisinga okutunakuwaza abantu bazituuma irimu ne bavumaganya abawalimu ne bavumaganya abaseeka obusiraamu ne bagaba abasiraamu oba baaki so empisa tukitwale nga kikulu naye tetujja kukkiriza kutyoboola abakulembeze ba busiraamu nga tukyasobola okubagambako n'olw'ensonga eyo ebigambo ebyo mbikomezaawo subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh